ngati webitambudde ekyamazima covid awona tubere bagumu kale ebyo nga tubijekeze bale ensimbi tugenda ke butuntumula mu district ye Luweero Mmotoka namba UBG 855 kinategudde mu luzzi era wano RDC Luweero Rose birungi wano wasinzidde nalagobeta lumativu naddala abantu abenjawulo bavugisa kimama ku luguudo olwo bino byonna tubikunganyiriza nate katibirabe. Wabaddewo akasattire kanyogoga mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero ku luguudo lwa Luweero Gulu Highway mmotoka ebadde eva e Kampala ng'edda mu bitundu by'eggulu bweremeredde omugoba waayo ne yebbika mu luzzi n'ebulirayo. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe nga mmotoka eno ewaba batubuulidde nga bwe gubadde ne bwe bataasizza abantu ababiri obutafa mu mbeera eno. Bano bagamba nti ekibajje enviiri ku mutwe ye poliisi okutuuka mu kifo kino nedda mu by'okubuuza masiki mu kifo ky'okutaasa omuntu abadde akyali mu mazzi oba oliawo ekimuviiriddeko okufa lwakulwawo kumugjayo. Basosegewo abantu mu batalina masiki vaawo naye nga ate fe abakoze omulimu okusooka otaasa bano abaddewo tebatutenga kyamakulu. Ne bagenda nga twayise muntu yenna asobola kujja muntu oyo mu mazzi wabula bazze mu byambalo byabwe nga baneeseenese ne batugobawo. Ddaaki emmotoka n'esimula n'eddayo emazeyo essaawa nnamba okuleeta omuntu ajjulira omuntu awo mu mazzi. Wadde nga poliisi etuuse mu butuufu ngaffe abakulembeze eno mu Luweero twandyetaaze okubeera nga at least mu buli region ne tufunayo badivers abasobola okubeera nga mu ebyo ebizibu ebiteebereka baba bagudde mu mazzi nga wabawo at least aba adduka amangu okuyamba. Kaweefube w'okugyayo emmotoka n'okutaasa omuntu abadde akyasigaddeyo kabuze kata ag'obutaka kubanga balubire ba poliisi abaleeteddwa okugyayo emmotoka bibalemye nga batya okugwa mu mazzi okutuusa omu ku batuuze bwe yeewaddeyo nakka mu mazzi n'anoonya mmotoka n'agisibako olujegere olwo neesikibwayo era abatuuze banenyezza poliisi ku mbeera eno. Mmotoka ey'ekika ekya Probox UBG 855H oluvannyuma egiddwayo wabulanga omu ku bagigiddemu afudde. Akulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Luweero RDC Rose birungi awamu n'omuduumizi wa poliisi e Luweero Maikula Patrick baliko bye bannyonnyodde ku kabenje kano. Njagala okulabula abantu kubanga tewali kiddusa muntu speed. Awantu emmotoka weegudde awantu watereevu bulungi siraba nsonga lwaki ate nga weetadde bulungi osobola okulaba ekiri ku mukono guno ne ku mukono guli. N'olwekyo tukyanoonyereza poliisi egenda kunoonyereza ensonga eviiriddeko akabenje ako oba mmotoka ekutuseko akono byonna tujja kuba nga tubitegeera. Accident wano ebadde Ngogolo ku kyalo ky'Engogolo omulwadde emmotoka registration number UBG 855H Probox eruzize control ndowooza eremeredde omugoba waayo ayingidde ensiko oluvannyuma kuyingira ensiko mu maaso gaayo wabaddeyo oluzzi. Omulambo gutwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Luweero gwekebejjebwe bo bakawonawo ababiri nabo batwaliddwa okujjanjabibwa ate eyo mmotoka poliisi egitutte egirenga egitereka okunoonyereza nga bwekugenda mu maaso. Byakaweya Samuel, Salt TV, Omunnyo.